Corona gyakomye okusaasaana n'amawanga gye gakomye okumyumyula ebyo mwayita okwegirisa gye biggweeredde ng'okutambula okwekyere kumpi kuwereddwa mu mawanga agasinga obungi. Kino nno kikosezza byansusso ekitongole ky'ebyobulambuzi aba Uganda WildLife Education Centre mwe bagwa. Kino kyeyoleka lwatu ng'oyingira ekifo kino ekisangibwa Entebbe, ekifo ekyajjulangamu abantu abazze okwerabira ku nsolo ez'omu nsiko, kati kijjudde ekiwuubaalo. Enkima ezaabuukiranga ku miti nga zizannya n'abantu abaakyalanga wano tetuzirabyeko olwaleero. Tewali kubuusabuusa kwonna, embeera y'ekifo kino yakyuka nnyo okuva ebiragiro ebikuumira abantu awaka lwe byayisibwa. Ekizibu kati kye tulina kyetutunuulidde z'ensolo zinaalya ki bwe zityo amaddagala gaabyo banga those are essentials ziringa kitasobola kukola nakyo banga ensolo yeeyina okulya tajja kutegeera mbu waliwo korona. Ssente ezisinga eziyimirizaawo eno ziva mu ezo ze bakuŋŋaanya okuva ku mulyango okuvamu abo abagenyiwalako wano. Amasomero, bannansi n'abalambuzi okuva ebweru w'eggwanga bajjumbira ekifo kino mu mbeera eya bulijjo. Abaddukanya ekifo kino batubuulidde nti omwaka bakuŋŋaanya obuwumbi 3.5 okuva mu mulyango ze bakozesa okuliisa ebisolo. Emmere zisitulwa n'ebintu bye tutera nnyo okukozesa n'emisaala tutera nnyo kubifuna mu bagenyi abajja. Ate kati kuva ekirwadde bwe kyajja abagenyi bakendeera ate nezo ne tugiggala ati tukosebwa mu ebyo okufuna ssente ezibirabirira. Zu y'Entebbe ekuŋŋaaniramu ebisolo 253 okuva mu bika eby'enjawulo 53. Byonna byetaaga emmere okuli n'ebyo ebiri ennyama yokka ng'empologoma, engo n'ebirala. Tulina empologoma 9 roughly oba okugeraageranya wakati wa kilo 6 ku 7 ze twali tuziwa. Then n'empologoma n'engo twali tugiwa kilo 4, kita nga tugiwa kilo 4, then buno bukapo obutono nga bwo tubuwa nkoko, then ne hayina nga tugiwa kilo 4 buli nsolo. Kilo y'ennyama egula 1,200. Bano basaasaanya emitwalo 28 ku nnyama yokka okuliisa ensolo zino buli lunaku. Tetunnakyusaamu ngeri gye tukola ki gye tuwa ensolo kubanga ekisinga obukulu obulamu bw'ensolo bwe businga obukulu n'embeera zaayo engeri gye zirina okubeeramu. Ensolo zino tezoogera tezirina nsonga lwaki zo zikola ki ziyisibwa mu mbeera eyo. Chimpanzi tuzifeedinga ennaku emirundi 3 olunaku emirundi 5 olunaku ku makya ku ssaawa 5 ku ssaawa 9 nga tezinayingira ne regular. Enjovu eno eyatuumibwa Nyakato yanunulwa okuva mu Queen Elizabeth National Park bwe yali ebbira ku wiiki 2 zokka. Nyakato anywa emikebe 2 egy'amata ga SM buli lunaku nga buli gumu gugula emitwalo 12 omugatte gy'emitwalo 24 buli lunaku. Yo tugifeedinga emirundi 6 kubanga yeeringa handraisinga baby eri ku mata. Feed it ku makya at 8 paka ku ssaawa 3 ez'ekiro emirundi 6 in between waliwo hours tugifeedinga. Wadde embeera yakyuka, abaddukanya ekifo kino bagezezzaako okusigaza ensolo zino ku mmere yaazo wakati mu bugubi naye nga batandise okutendewalirwa. Ssente zigenda buli kanaku kati kitegeeza with time may be hard nga tewaliwo income ejjamu mweyingirawo. Bwe batyo basabye abantu ssekinnoomu n'ebitongole okubakwatizaako wakati mu mbeera eriwo wonna mu ggwanga. Kinajjukirwa nti ebisolo ng'abantu nabyo bikosebwa ekirwadde ki COVID-19.